Ebyokwerinda mu bitundu by'Entebbe byongedde okunywezebwa ng'abagenyi ab'enjawulo okuva ebweru w'eggwanga batuuka kuno okwetaba ku mukolo ogw'okulayiza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ogugenda okubeerawo olunaku olw'enkya. Omubaka wa pulezidenti atuula Entebbe Frank Kyaze akalaatidde bannayuganda okugoberera okulambikibwa okw'abakuumaddembe. Kye tubasaba tubeere abantu abali mu mateeka. Abakuumaddembe bwe bakugamba nti yita wano, bwe bakugamba toyita wano, bwe bakugamba kola kino tokola kino, oba wa traffic babidduka eby'oku nguudo oba ba security n'endala mbegayiridde. Tukuume obuntu bulamu, tukuume amateeka. Ono era asabye abakozesa ekisawe ky'ennyonyi Entebbe okweteekateeka obulungi okwewala okutaataaganyizibwa. Ffe ng'Entebbe tuli beeteefuteefu. Security ejja kukola ogwayo tubalinze. Ono bw'ati asabye abakungu okubeera abakkakkamu n'obutatya olw'abakuumaddembe abayiriddwa mu bitundu eby'enjawulo so ng'era bagumizza ku nsonga y'akalippagano k'ebidduka. Nkowoola bannayuganda bonna buli awulira nti asobola ajja abeereyo kuba buli omu muyite mujje mbeereyo nawe bakubale nti ndi omu ku abo ababaddeyo. Abajja mu Ntebbe ne bannantebbe njagala kuddamu okubajjukiza si buli muntu nti mulungi. Abakozi b'ebikolobero n'abanoonya ebyabwe batera nnyo okukozesa emikolo nga gino. So mbasaba nti bwe mubeera mu kusanyuka, bwe mubeera mu bbinu, musanyuke n'obuvunaanyizibwa. Sentamu Moses yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindiriro.